Abebika byaffe gye bali abagezi ne bayamba balala. Goba omubuuza takubuulira bituufu bangi by'omubuuzaako asooka n'apima ogenda kumusinga oba okka wansi. Baagala nnyo okuwa amagezi nga gaakusuula ab'ebika. Kyova olaba ow'ekika bw'aba atunda ettaka anoonya atali wa kika nga mu kika amanyidde ddala omuntu asobola okugula ettaka eri ne n'agamba nti bendimuwa aba nsinze talowooza nti lisigadde mu kika. Funayo omuntu nga si wa famire yo ng'omussaamu ekitiibwa okkiriza nti alina amagezi. Gw'obuuza ng'omubuuza ddala ogenda kuwuliriza ate era ng'okimanyi tagenda kuwa masiru, agenda kuwa magezi. Tagenda kulimba. Namba 1 pasita, namba 2 lawyer, namba 3 omuntu omugezi. Ate kisoboka n'okuba nga omugezi takuli wala ng'ali mu nnyumba. Munyooma ab'omu nnyumba naye teri bantu balina magezi mu nsi muno nga bakazi. Era bw'otomera omusirusiru oba oluguddemu kuba Bayibuli naye mwogerako nti mwali. Tugendeko mu Proverbs katono. Proverbs chapter 14 verse 1. Ebaleeta bombi. Noonyeze ebaleeta bombi neme kwetolola mu nnyiriri nnyingi. Proverbs chapter 14 verse 1. Buli mukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye. Naye omusirusiru ajabya n'emikono gye ye. Bombi bali wamu. Bangu bakwawula. Ayayayaya kati ate enjiri yange mugiwanvuyiza. Mukadde w'ekkanisa mbuuza nti tubaawule tutya. Nsobola obba bw'obonera abasirusiru bangu. Bangu baakuzuula ne bwe muba mwakatandika nga mukyali mu courtship omuwulira. Talina kyabuuza nga kya future. Byonna byabuuza biba bya lubuto. Nshiddamu abali mu courtship. Omukazi omusirusiru mwangu wa kutegeera nga mukyeyogerezengana. Byonna byaliko biba bya lubuto. Amanya wali ekyennyanja ekinene. Amanyi we batunda enkoko ennamba nga simba ejjulemu. Amanye essimu empya eriko eyakajja. Amanyi wooteeri eri awali akawewo ku mazzi. Oyo asobola okuzunza ensi ne bwe muba temufumbiriganiddwa era tabula kyakubbako. Oyo talibuuza naye bwe tuzaala omwana oyagala asomerewa. Kubanga mu courtship ebyo mina byogererako. Abaana bammwe mwagala bameka kyekisooka. Kyokubiri mwagala basomerewa. Ate n'ensonga nga muziwa. Mwogera ku bintu ebikulaakulanya n'omukazi ow'amagezi. Mukazi omusirusiru era mwangu wa kuzuula ojja n'eddeeze eddala n'alyegomba. Bangu omuwulira yeegomba n'abali ku TV. Ogenda okuwulira ng'ayogera bannange abantu balungi naye Ronaldo mulungi. Era ogenda okulaba nga ttiimu ya Ronaldo ngikyayi. Simanyi oba otegere kye ŋŋamba. Omukazi ow'amagezi gwe gw'abeera naawe mu mutwe wekka. Era ky'ova olaba bba abakazi bamenyeka nnyo emitima. Relationship bw'eba eyiise. Osanga omulenzi atambula ng'embuzi eyita mu malagala. Embwa manya. Relationship ng'egaanye. Mulenzi atambula ng'embwa eyita mu malagala ate ani agikanga. Naye omuwala osanga yenna akoze obugumba buweddeyo. Yali yeewaddeyo yenna. Omukazi ow'amagezi tasigaza bugere mabega. Akwagala yenna.
Katera wetaaga njogera ne ku mukazi omusiru opposite wa bino bye njogera ye musiru. Kanzire wali ku njiri yange ekibuzo ky'omukadde mazo kyanukula. Waliwo olwonoonya ow'amagezi mu kyalongo ow'amagezi osula naye mu nnyumba. Abakyala bano obalaba bwe bajja mu bulamu bwaffe basikira ba maama baffe ate ne babeera bakyala baffe. Nga maama bwakugaana guruupu n'omukazi ow'amagezi bwakugaana guruupu. Bw'olaba omukazi akulekera guruupu zo naye n'akola ezize manya temuyina maka. Kizibu nnyo omukazi okugaana omukwano ogwo mulungi. Balina kumpi 6 cents. Omukazi baga nti oyo omukwano gwo simwagala mubi. Ffe tumanyi n'obbalemerako be batuganye naye ng'oluusi abaakugaana kyegamba nti abakazi ab'amagezi bo bagezi ddala. Kizibu omukazi okugamba nti gwotera okujja ne wanankwana buli lwe mutuuka wano. Tasobola kyogera. Akugamba bugambi omukwano gwoyo si mulungi. Kubanga ate amanyi bw'anaga nti akwana. Oruna bw'anaga nti bamukwano ogenda kufunye eŋŋuumi. Kakyava yagala mutagulukuke lwa bulungi gwe n'olemerako. Ekivaamu emyaka egijja n'okebera DNA. Buli lw'olemera ku musajja mukazi wo gwakuganye. Omukazi atuuka n'agamba ono sisobola mugamba mukwano gwe namugamba dda baagana okwawukana. Lwamuyiikiriza taba na kyagamba. Bagenda maaso n'okuwagikamu abaana. Ng'olyoka otandika okulaba ng'omwana akufaananako njala omutwe mulala. Enjala ffenna tuyina enjala. Namba 3 funa omuntu ow'amagezi gwe weebuuzaako. Ayinza okuba mwami wo oba mukyala wo oba babiri. Ow'ebweru n'ow'omu nnyumba. Bw'obuuza ababiri Bayibuli egamba obujulizi oba bantu ababiri bunywere. Kyangu nnyo okubanga omwami wo kye yaggaanye n'omukwano gwe webweru akiggaanye. Mukyala wo kye yaggaanye asobola okubanga ne mukwano gwe webweru akiggaanye. Funayo omuntu oyo. Ye muntu namba 3 obantu abakulaakulana. Omuntu namba 4 musawo. Mwetaaga omusawo. Guno omulembe gwakyankalana mwetaaga basawo bammwe. Abeeko gy'akolera naye abeere musawo wa famire yammwe. You need a family doctor. 1, you need a pastor. 2, you need a lawyer. 3, you need a friend whom you can listen to. Number 4, you need a doctor. Eyo nvuddeyo. Okulimba kibi. Okulimba kibi.